Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Tugenda kubanga tukutuusaako byonna ebigenda mu maaso essaawa eno yennyini nnyini. Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kibuga Masaka. Ali Masaka Lwengo jagenza okubanga ate aziikirako abantu basaidie yabafiiriddwa amanyiddwa nga Pascal mujjukira omusajja oyo yafiira e Bungereza bagenda muziika essaawa zino zennyini nnyini mu kibuga eky'e Masaka mu bitundu ebya Lwengo. Wabula ensasagge ebaddewo oba ensasagge eriwo eri mugenda mu maaso yenjagala okubanga nkutuusaako. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atuuse ku kitundu asanzeeko abantu okuli Mathias Mpuuga, asanzeeko abantu okuli Dr. Abedi Bwanika. Era ensasagge ebadde y'amaanyi nnyo, abasajja banyiize, abasajja nga beebuuza anoonye eki wano, bagadde okuteekawo embeera naye nga tewali kye bayinza kubanga bakola. Ngenda kubanga mbikutuusaako gwe agoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyenjagala okubanga nkuwa essaawa eno yennyini nnyini. Nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse ku mukolo, embeera neeba nga si ya bulijjo. Abasajja bagadde okuteekawo embeera naye nga tewali kye bayinza kubeera nga bakola. Kansooka mbikuwe nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Bw'oba tonaba kubanga osubscribing asooka osubscribing, kwata akadde ka notification ogenda kuba tomisinga ate nsonga yonna. Owaiswa Mufumbiro tusanyusa okulaba Malebo Katabanze mbaka wa Kalungu tusanyusa okulaba Mukulu Kirumira MP2B Kyotera County tusanyusa okulaba abasikadde ffenna tukke setulike mutuyambeko Oweekitiibwa Katikkiro ali mu ntebe mbegayiridde tumaliriza ttiimu ffenna mukkirize ate obuvunaanyizibwa buno omutwalire ddala mukkirize bakulu bannamawulire munyambeko mbasabe busabi Oweekitiibwa Katikkiro ali mu ntebe ne komishona munyambe buyambi bakulu mbegayiridde bakulu mbasaba bannamawulire kwatira essimu yo wootudde mbegayiridde bakulu kkiriza Yokiserense tubi tusanyusa okulaba mukungubagirako mukwano gwaffe Pascal tusanyusa okulaba Honorable Katawazi MP Kalungu tusanyusa okulaba Honorable Kirumira tubi Kyotera tusanyusa okulaba Honorable Asmat Nabalamba MP2B Koto Midwest tusanyusa okulaba Honorable Julius Ssentamu tusanyusa okulaba Honorable Kimu Kizasaula tusanyuse okubalaba bakulu mukkirize protocol mbadde mbasaba bakulu mumuyitewo abayitewo muyitewo eri muneesetinga Oweekitiibwa Katikkiro ali mu ntebe mutambule nga mulaba baliwo Alisina Nungi kansala ku site naye tuli naye bakulu mukkirize mu kiseera kino mwasanzewo enteekateeka lwaki Honorable Kyagulanyi Ssentamu wootuukidde nga tuli ku bubaka obwa famire. Bakulu mukkirize maaso ga Katikkiro tebayitawo tuli mu Buganda. Nkwegayiridde bakulu nkomye okuyisa omuntu mu maaso g'Oweekitiibwa Katikkiro. Kamera zonna mukwatire sayidi eri. Tuwe Oweekitiibwa Katikkiro ekitiibwa ekimugwanira. Mbegayiridde bakulu tubegayiridde. Bakulu tubegayiridde mudde wansi mukulu Isa nsaba ogoba abakulu abo badde wansi tweyanzanye kale bannyabo ne basebo tukakkaneko saba aba security mutuyambe abalwana wansi awo security mutuyambe tukakkaneko omukolo tuguwe ekitiibwa saba tukakkane tuwerekere munnaffe mu kitiibwa omukolo gwatambudde dda bulungi temugwonoona
tubasaba mukakkane abagenyi baffe abazze okwerekera munnaffe Pascal Sekasamba. Nsaba tumuwerekere mu kitiibwa n'essanyu. Okuva ku makya tulina essanyu n'ekitiibwa nga tuwerekera munnaffe. Nsaba tulikuume. Banyabo ne bassebo, twongera okwebaza abagenyi baffe mwenna abatuuse mu kifo kino okulaba nga tuwerekera munnaffe ku mbaga y'esembayo. Naye nsaba mukakkane famire eyogere. Nsaba tukkakkaneko, buli omu alina akatebe w'atudde otuule, tubeere mu mirembe. Bwaka buno busaasira abengi omugenzi Kiberu John Kayirikiti Nyendo basaasire nnyo abantu b'ennyumba eno sinyisa emitwalo 10 zituuse. Bwaka buno busaasira bwa Lungereza nyiza obutabumalayo ne buvudde London emitwalo 22 Ladi Visa ataddeko omukono. Na buno bwaka busaasira Uwama Maize Millers Mpigi Director ne staff ababo Uwama Maize Millers basaasira abantu b'ennyumba eno obugosisa emitwalo 10 bataddeko n'emikono. Na buno bwaka busaasira Banakiwangala nga bakulembeddwa mu chairman Kalanda Mikando wa Nuupu asaasire nnyo abantu b'ennyumba eno siringisa emitwalo 46 n'asaba Mayogo omugenzi Omukama agulamuze kisa. Buno buvudde Kyazanga Busumbi omwami Majimbiri John asaasire abantu b'ennyumba eno emitwalo 5 n'asaba Mayogo omugenzi Omukama agulamuze kisa. Buno buvudde Maganjo Village Salongo Kigundu asaasire nnyo abantu b'ennyumba eno sinsa emitwalo 5 gituuse. Buno buvudde Nansana Ganda abengi omugenzi Bitali Waswe Manja mukufisa mukose Mpija Peter yasaasidde emitwalo 8 n'assaako n'omukono. Honorable Goleti Namuga Maka Parliament wa Magola South asaasidde abantu b'ennyumba eno sinsa emitwalo 20. Buno buvudde Uganda Martyrs Catholic Church UK basaasire nnyo abantu b'ennyumba eno ne basaba Katonda abagumye. Robert Sebagala okuva UK ataddeko omukono. Buno buvudde Kyanukuza bengi omugenzi John Batesta mu Kyaggwe Kyanukuza eno emitwalo 8 Kasumba Viano omuwandiisi ataddeko omukono. Banyabo ne bassebo tukakkane abagenyi balaba bakyajja. Meya Mulyanyama naye mulabi atuuse. Tukakkane tuwulirize ab'ennyumba abayimiridde wansi ffenna wano tulekewo ekkubo tusobole okulaba aboogezi ba family. Nsaba mukyala Maganjo Tilda Gombya oyo omukyala agenda okuddako okwogera yesenga w'abaana omukulu mu nnyumba ate nga yabadde omuwanika waffe mu nteekateeka zino zonna. Nsaba ayogere ku lwa kampani eya family ey'omwami Sekasamba Pascal n'omwami Ssemugulungwa Joseph mu kampani eyo mukyala Tilda Gombya. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'olabira ensonga eri mugenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse naye embeera tebadde nnyangu nga bw'okiwulidde era nga woolabye ngenda kubanga mbikuwa wabula nja kusaba gwe asobola okubanga okyalinako genda ku live yaffe gye tutaddeko tuli mokubeera nga tukutuusako ekigenda mu maaso ku budde buno bwennyini soko subscribing ate nzije tubeere nga n'ebirala tubikuwa naye nga tuli live essaawa zino ku mukutu ogwa Red Zone TV era gy'ogenda okubanga olabira ebigenda mu maaso ne speech ya president ogenda kubanga ogiwuliriza wano ku mukutu ogwa Red Zone TV.